omwagamba naye twakola kyaki kino oba oli awo onze jogeza kojja wa Saddam Hussein yamuwaayo yagana nalabye mutabani wange mu kituli gye yeekukumye ng'anaamalayo bbanga kingo kubonaabona kuyitirivu nenga akamuweeyo bamusanjage mangu ndoza teyamunya nti wakusanjaga abatuwuliriza abali eyo mbalamusaako mwebale nnyo emirimu gye mukola. Dokita mbadde ndi wano ne ndowooza ku bigambo by'omusajja omu omugezi yagamba nti singa tukwata emmaali y'ensi eno yonna ne tugigabanya mu bantu abali mu nsi eno bonna katugambe ne tukwata ebyabannagagga n'ebyabafuna mpola abakyasinze ne tugabanyamu kyenkanyi katugambe buli omu n'afuna $1,000 yagamba nti era emyezi giyinza obutawera 2 nga babadde abagagga era bazzeemu ne bagaggawala nnyo ate nga ababadde abaavu era bazzeemu ne baavuwala. Nabadde ndi awo ne ndaba akantu nga ab'eZimbabwe Mugabe be yawa ettaka oluvannyuma lw'okugoba bamagulu meeru ng'ate bagenze South Africa nga banoonya emirimu ku kikomera omuzungu n'afulumayo gwe basaba emirimu. Bano bennyini abasaba emirimu ne bagamba si oyo omusajja gwe twagoba ewaffe kakati ate gye tuzze okusaba omulimu. Be baagoba ku masamba ate kaakati era be balina era be bagenda okusaba emirimu era ku masamba ate nga bavudde ewammwe gye mwabagoba nga mulowooza byono bye babatandikidde mugenda kusobola obbibeeramu mugaggawale. Dokita bw'oba oyagala okugaggawala weenyigiremu otandike olusookera ddala kyekyangu ekikusobozesa okuleeta okugaggawala bw'oba teweenyigiddeemu ate bw'oba oyagala bugagga bwa mutima awo kati funa wootuula obeere ng'olowoozaako bulowooze paka lwolituuka ewa Katonda. Waliwo n'obugagga bw'abasocialisiti bugagga ku mutima. Fidel Castro teyaleka kizimbe Havana yabafuga emyaka 5 bugagga bwa ku mutima naye ku lwa bulungi bwa bonna kubanga oyo omusocialist agamba nti eno endowooza eno egamba nti tulina obulamu bubiri obw'omwoyo n'obw'omubiri nkyamu kuba ye teyakkiriza mu Christianity ng'agamba nti ono alonda obulamu obw'omwoyo si Christianity yokka yali takkiririza mu ddiini yonna nti obw'omwoyo najja n'abulonda obutaliggwaawo naye ate ku nsi n'aba bubi ng'ate teyeekoleredde kuba akolerera buli obulamu obutaliggwaawo n'afuuka ekizibu eri Badokita Sam Kazibu abakola kuba omusolo ogwabwe ate gugenda eri ono asazeewo okweragajjalira naye yakikola bakikolanga ku lw'obulungi bwa bonna. Kakati ffe tukikola oba wabaayo abagaggawadde bokka ate nga bagaggawadde bano abalala babeere bubi. Yagaana n'okumuzika naga omulambo bagwoke alime kwonoona ebingi. Yali musajja muzibu nnyo. Webale nnyo balina mujja kutandika naawe mukoza amawulire mangi kampeyini naye ekimu ku bisembyeyo y'ebbaluwa yawandiikiddwa Ssaabawandiisi w'ekibiina kyo mukwano gwange Luusi Lubongoye ng'awandiikira iPod nga kitaputiddwa mu ngeri ya njawulo nti Kasanuuvu yawulidde nti waliwo akawumbi akasigaddewo nga kabadde kaayo naye olw'okubeeganya okwetaba mu bino tekafunye ne baga katuteekeko tufune ezo. Mu kunnyonnyola Lubongoye n'abalaga nti ekyo si kyekikulu kino tukikola kuba kyatteeka era ne mu kkooti tukiwakanya. Ekituufu kyekiriwa ekibiina kyo kyekiriko ensonga eno. Webale nnyo Dokita. Ekisookera ddala etteeka ennongoosereza eyakolebwa mu tteeka eryo eriyitibwa Political Parties and Organizations Act mwalimu ebirumira engeri gye baaliyisaamu nga mu byo kuliko obutatwebuuzaako ng'ekibiina ky'ebyobufuzi ng'ate nekyatuweebwa ng'okutuyita okutwebuuzaako kyali kya mankwetu
ebbaluwa essaawa weetuukira ate nga ze ssaawa akakiiko we katuulidde. Etteeka eddungi libeera eryo n'ekiseera kyennyini obwangu bwasukka. Etteeka eddungi lyeri eribeera nga ligasa abo be balikolera. Era etteeka lyalibadde litunuulira nga temunnalikola mu kubaga kwalyo ebirowoozo byabo be mulikolera. Singa etteeka likontana n'okwagala kw'abo abalikolerwa, etteeka eryo kiba kizibu okuyimirirawo. Nga bw'olaba singa setteesereze wetuula ekola etteeka ku kwanjula kw'Abaganda engeri gye bawasaamu. Kw'Abaganda engeri gye bawasaamu. N'obaako by'onooze mateeka, weesanga ng'etteeka eryo terijja kukola, era waliwo agakolebwa ne gasigala awo. Kale etteeka lino lyalimu ebirumira bye tuteekateeka okuba nga tuwakanya. Naye newankubadde kiri kityo, nalyo lyennyini nga togenze ku kulaba oba likontana ne ssemateeka oba nedda. Abaagala oddissa mu nkola waliwo bye batannakola. Dokita keberako ku ssimu yo. Naye abo bali kontana nesa. Dokita keberako ku ssimu yo nina akantu negamba nti wanaabangawo statutory instrument. Statutory instrument kanyinyonnyole dokita. Etteeka bwe liko constitution yeteeke ekkulu ye maama. Gavumenti enaakolanga amateeka agalambika enzirukanya y'ebibiina by'obufuzi. Kati yo Parliament nekola Political Parties and Organizations Act. Nekola nena amendment kati gye tuwogerako. Kakati mwondomo mu amendment akatundu kendi mu kenyagala okusongerako etuuka negamba nti minister anaakola statutory instrument. Statutory instrument nalyo tteeka. Naye nga liva mu tteeka alina obuyinza okukola amateeka ye Parliament, naye asobola okugabirako ku mulala obuyinza obwo n'abukozesa. Omu ku be baawa obuyinza ye minisita olirambika ebintu nga butya ekibiina bwe kinaayingiranga mu iPod. Akatundu ako kali namba 27 aketteeka amendment eyo. Akatundu namba 2 akawaayiro akasooka kagamba the minister shall by statutory instrument prescribe. Minister ajja kukozesa ekiragiro ekyo statutory instrument ebetteeka eryo alambike bino. The composition and functions of Inter-Party Organization for Dialogue Summit and the Inter-Party Organization for Dialogue Council. Ajja kulambika butya entondawo baani abakola summit n'obuvunaanyizibwa bwayo oba emirimu gyayo. Summit eya Inter-Party Organization for Dialogue n'endala ye council engeri gyenaakolebwamu n'engeri gyenaakolamu emirimu gyayo. Akatundu akookubiri the governance structure and functions of the forum for non-represented political parties and political organizations referred to in subsection 1A B. Sebo nti era anaalambika n'okulambika emirimu eginaakolebwanga mu forum oba mu mugato awaleeta okugatta ebibiina bitali muki mu iPod. Kikyozimbawo kamalirize kana akasembayo n'akasembayo era anaalambika the procedures to be followed by a political party or political organization to join or withdraw from the National Consultative Forum.
minisita alina byalina okukola mu kusooka olwo tulyoke tubeere abalambika obulungi ku ngeri ki ennongoosereze eno eyakoleddwa gyesobola okussa mu nkola. Minisita tannakola statale instrument eyo, wabula minisita yawandiise ebbaluwa ng'ategeeza ku bakwatibwako nti bye bino byokka ebibiina by'obufuzi ebiri mu ki mu nkolagano eno, ng'ate tetunnatuuka nti bamaze dda okuteekawo nga bifo okusinziira ku nnyonnyolayo kyokka ng'ate instrument teriiwo. Ebbaluwa yaffe tugireeta nga yakakodyo mukama wange, tetwagala okumanya akakodyo ako era bano bamaze ne balya akanyeebwa kaffe batya. Ffe mu ndaba yaffe tulaba nga waliwo ebitannaggwa, naye ate bo batugambye nti mwe muzereeti gino emitendera miwanvu temusobola kugiyitamu mangu nga bwe mwe mulowooza. Naye ng'ate Jema wuno ndi naye wano yagiyitamu ku speedi etagambika, naye ffe batugamba nti mwalwayo nnyo, muyina bingi ebyokutaggulula. Byatuddamu nti emitendera mingi, olugendo olwammwe lukyali luwanvu. So mukama wange ebbaluwa kyetuva tugiwandika nga tugamba naffe katulabe ku speedi eya Honorable Asumani Basalirwa gye yayisitamu. Neyanziza muganda wange Dr. Kigambo kya Luwarabu kitegeeza dokita. Weda njumu kwogera Luwarabu sojja kunsonyiwa, naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano ku rediyo yaffe, rediyo Enganzi ya Ssaabasajja Kabaka. Ate nga Ssaabasajja yatukkiriza ffenna abali wano wadde tuva eri tujje ngawo tutwegazaanye. N'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano olwaleero. Ekyokubiri, ndi musanyufu nnyo olw'abaganda bange bensinkanye wano. Mbadde naakayingira nfunyemu okutya, eno ng'eriyo Bumaali, eno nga waliwo Eriasi, naye muganda wange nga bwe twasoma emwiri amaze yayingirawo Sebunya nakoba ntya wena nenda akwaniriza webale kwida n'olwekyo ndi musanyufu nnyo okubeera wano, okkiriza mbuuze kubatuuliza bonna, naye okusingira ddala abantu b'Ebugiri municipality bansindika mu paalamenti y'eggwanga, ne bannajjeema kibiina kyenkulembera, ne bannayuganda mwenna abatuwuliriza mbalamusizza. Webale nnyo Honorable Ssebunya ow'Emwiri. Mbadde simanyi nti n'olusogo olukuba budde n'ebisoko oteekamu mulungi nno. Teeka obuuso obutono buno tubatola ebingi. Naye namusizza bensinkanye wano, neebaza Katonda nti bw'oba okyali mulamu weebaza Katonda, anything can happen to you. Naye kyebadde kinsuza kinkulungutanya, Mukama atuyambye n'akijjawo. Israeli ne Palestine ne bakkiriziganya okussa wansi mu ate ku lunaku olwo ali mulwadde wadde naye ndwawo okwebaka, naye nga nsaba mu mutima nti bulijjo sisaba nti Israeli Mukama agiwa emirembe, twagala emirembe, naye kikulu nakisaba nagati twagala emirembe mu Israeli, twagala emirembe mu Palestine. So nenda okuwulira nga bavulungutana bebuuka as if they are not sure kiki baagala okukola, ne bakkiriziganya emmundu zirekeraawo. Kale for humanity tuli basanyufu, nensaasira ne kubalwaziza balwadde bebityo, naye obuto kirungi Rwanda by'abasajja bano nga ebbaluwa era bapalapala nyaga obuto kirungi ojja kukirambula kyotegeeza. Honorable Basalirwa nja kutandika naawe kubanga Honorable Nalukola abadde ayogera
ate essira asinze kuliteeka ku ggwe babanguya kati ate bo babagamba biwanvu simanyi kati nga bataddeyo embaluwa kiyinza kutwala bbanga ki okubakkiriza beekubye mu kifuba n'okusookera ddala bw'oba oyogera ku nsonga za IPOD sirowooza nti mu Uganda mulimu abantu 3-4 abansingo zitegeera tebaliyo tebakulimba nono kyayogeraku si kituufu naye nja kukirambulula mu maaso eyo kuba IPOD mu kutandika nze naliwo ebiseera ebyo nali sekuritale w'amateeka mu Jeema mukadde waffe Hussein Kyanjo omugenzi yali Secretary General Mwami Mayanja Kibirige nga ye president w'ekibiina okusookera ddala njagala kulambulula ensonga zino ekisooka IPOD teyatandikibwawo Mwami Museveni as a matter of fact Mwami Museveni yalwanyisa IPOD ng'etandika era n'abaali bagivujjirira ensimbi n'abagoba wano DGF kuba waliwo abalowooza mbu IPOD ya Museveni situgenda mu IPOD kintu kya Museveni IPOD kyava Netherlands ekibiina ekyo Netherlands Institute for Multi-Party Democracy era baatujja wano ebibiina by'obufuzi ebiseera ebyo ne babitwala Netherlands ne batugamba enkola yaabwe yanakyewa it was even voluntary nakyewa bwe twava eyo ne batutwala Ghana IPOD gyekozeeko ne tuve Ghana ne batutwala Malawi IPOD gyekozeeko nga balowooza nti bwe banaakireeta wano oba oli awo bannayuganda bo bajja kukigula bwe bajja wano ne bagamba nti bwe mba mwagala okukolaganira awamu mbwa Sseruganda tubeerawo ne MOU tugikozeseze Ghana tugikozeseze Malawi n'awalala wano nawo kisobola okukola amawanga g'abazungu ne gateekawo basket ekisero mwe baateekanga ensimbi DGF Democracy Governance Facility Governance Fund Facility ne baziteekawo wano era zaatusapootinga nnyo Dr. Kazibwe njagala kubulira nti ebibiina ebyali mu IPOD ebiseera ebyo byafuna bino mu IPOD kuba wadde ababuuza nga tebabimanyi okusookera ddala buli kibiina bakikwipinga ne computers nga kuliko ne internet ekyokubiri buli kibiina ne bakiwa furniture genda wano ne kisebe kya Jeema kiri wano kumpi wano ekyokusatu buli kibiina ne bakisasulira police analyst ng'omulimu gwayo kukola police za kibiina buli kibiina ne bakisupporting okukola manifesto program oba ogenda kuleeta presidential candidate oba togenda kuleeta gwe programs zo ziri zitya buli kibiina nga bakisupporting okukola delegates conferences esente zakolanga delegates conferences nga bibiina byebikola ki IPOD yebisupporting nga yita mu DGF kakati bwe tusayininga IPOD memorandum eyasooka ne tugamba nti kuba yalimu ebintu bingi naye ebintu ebikulu ebyalimu nti abantu basobola okutuula ne bakubaganya ebirowoozo bwe bagitwalira Mwami Museveni n'agaana in fact oliddamu okumpita wano nja kujja n'ebbaluwa Mwami Museveni yawandiika n'agamba nti Uganda tewali bwetaavu bwa dialogue tulina buzibu ki mu nsi mulimu emirembe ekitegera abantu bebakootulo mu nsi mulimu emirembe tewali bwetaavu bwa dialogue ekitegera omanyi lwaki ekyo nkireeta Dr. Kazibwe waliwo abantu abalina endowooza Museveni mu IPOD yateekebwawo Mwami Museveni endowooza Museveni mu IPOD yateekebwawo Mwami Museveni mbwera akyala Ghana abaddamu okugaana IPOD yali FDC nabo ne bagaana kakati abaddamu okugaana IPOD yali NUP so NRM FDC ne NUP be babadde bagaanya IPOD throughout naye at different stages babadde beekuba mu mutima ne bakola ki bakomawo Jeema ffe tubaddemu era nze mbaddemu era kakati Dr. Kazibwe temwekyusangako nze longest serving active leader in IPOD kubanze nfuuka president wa Jeema in 2009 kati bano bonna bansanzeeyo kati ebibadde bigenda mu maaso byonna mbimanyi mbitegeera basemwamba so Mwami Museveni
tateekangawo iPod ate mwami Museveni tayagalangako iPod kyova olaba bwe kyamuyitirirako abaali batuwa ensimbi muno yabagoba bugobi ne bagenda they are no longer here. Ekyokubiri iPod we yali ejja wano ng'abazungu bagireeta it was a voluntary organization. Ojja kunyambako ebimu obireete mu Luganda kibiina ky'abannakyewa okukolagana kwa kyeyagalire nga mulimu freedom of entry and freedom of exit kuyingira n'okufuluma ddembe neteekanga weeriri kati tewali gwe bakaka kubeera mu iPod ataliyo ate bibamye sente olwokuba ate ekyo nkijjako tewali gwe bakaka kubeera mu iPod. Ekyokubiri wooyagalira wookola ki woofulumira. Eyo enkola bwe baali bagitusomesa nakyo bakitugamba so tebeerayo omuntu akugamba nbabukako okubeera mu iPod taliyo. Ekyokusatu nga mpa experience iPod ogiyingira otya 2018 Jema teyali mu iPod kuba twali tetuyina babaka. Bwe tujja mu iPod twawandiika kuba ffe twali mu ligorigimu nkadde bano challenge okusoomozebwa kwe balina bali mu ligorigimu mpya oli kuba nuku kyova olaba akugambe ebyabasalirwa byabita mu byabo tabimanyi kuno tabitegeera mwami Nalukoola muto wange tabimanyi okitegeera omusaasira amagaali malala nnyo ffe bwe twayingira mu iPod was not in the law it was not there. Okitegeera yali company limited by guarantee exactly kaakati teeka okitegeera kati ono ayawula okuyingira mu teeka tebikwatagana kuba kati etteeka lye libalambika ffe twalina MOU okitegeera completely different. So bw'ateekawo impression egamba bano baabayisa mu bwangu ate ffe batuluisiza ate ekyo nakyo nja kukyogerako kuba bano bazibabuzaabuza abantu we tutali. So tosobola gamba abantu ku radio ya Ssaabasajja nti Jema bagiyisa mu bwangu n'otagamba ligorigimu yayingirira nawe mwoli. So biri completely different. Era sagala muntu abuzaabuzibwe twakola tutya ffe we twayingira iPod ng'ekyali MOU nga sitteeka kuba netteeka ngenda kulyogerako kuba nali wakanya nalireetako minority report wasigalayo tewafuluma ati nja kujja ku ekyo katono nnyo kazijja obaka buno tudde. Very good. Weyagale ne inji nyumirwa Mbps nkaga okutandikira ddala ku shillings 13 zokka. Speed ezikyasinze ku mugano gweyongeddeko okukikuyunga ku kuwa bwirire tukubireko ku M27 oba ku WhatsApp nondi 708 M27 ne Airtel 88 katonyeze 8 CBS FM. Palamenti yaffe etuteseza ebituluma buli lwa mukaaga okuva ku ssaawa 4 paka ku ssaawa 6 eddoboozi ly'omuntu wa bulijjo. Palamenti yaffe ekutuusibwako Lweza Crazy abakolera amategula ga buli kika nga mawangaazi basangibwa Lweza ku lw'entebe. Essimu noti 779 655 664 nga bali wamu ne Eva Supervit vitamini eyamba enkoko zo na buli kyolunda okufuna amaanyi mubiri n'oganyulwa bulungi mbulunzi. Asangibwa mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village ne mu maduuka g'ebyobulunzi. Ampuliriza tukomyewo nate tulikyalife na program parliament ya Winners Sacco y'abasuubuzi ekukulakulanya ng'oyita mu kwewola okutereka n'okusiga ensimbi oggulawo obwa memba n'emitwalo 2 era bw'oyingira ojja kuganyulwa mu bintu ebyenjawulo omuli okutereka nga tosaliddwako ssente yonna, okwewola ku magoba amatono, memba aweebwa ebbanga eriwerako ng'asasula looni, okutereka n'okugyayo ssente ng'okozesa essimu yo, okulondoola byonna ebikolebwa ku akawunti yo ng'okozesa Winners Sacco app. Bammemba babawa ssente okutuuka ku bukadde 200 baaniiza abasuubuzi, ab'amaduuka, ab'emidaala, aba taxi, boda birabo by'emmere, saloon,
n'emirimu emirala. Abasuubuzi mu Nabugabo, Kiseka, Owino, Kisenyi, Nakasero n'ebitundu ebirala. Eno ye sako yammwe. Ekitebe kyabwe ekikulu kiri ku BBC Building, Nabugabo, okuliraana shawuri yaako. Ekisenge Lukaaga 3 ne Lukaaga 4 mwaliro gwa kutaano. Balira n'ettabi ku kizimbe kya Top City Plaza mu Kisenyi, okuliraana Hamu Shopping Mall. Oba okube ku 0200 mwendemu 286 ne 0774 0670. Speed Plus Holdings Company Limited basaabaza bintu okuva China okubireeta Uganda. Batika container number 42 ne 44. Bayina warehouses mu kibuga Gwanzu ne Yu era ebintu byamwebera safe. Bakunoonyeza ne bano bosobola okwegatta nabo bw'oba tojjuza container. Bakuyamba okukwataganya ne ba suppliers, bakuyamba okusindika ssente eri ba suppliers. Ebyamaguzi babireeta Mombasa munaku 21 ate munaku 5 bibeera Kampala. Bakuwa house bill ne weekolera ku nsonga z'omusolo. Ojja basanga ku William Street opposite DFCU Bank, Nomak Towers. Ekisenge N10 1. Esimu 0702 203820 oba 0772 530 24. Bana Uganda tubanjulira Luke Solar Power. Balina kalonda yena akwatagana ku bya solar. Balina battery ya solar empya esookedde ddala mu Uganda gye batuumye super capacity wangala emyaka 45. Balina enteekateeka ez'enjawulo eri amasomero, amalwaliro n'ebitongole ebirala nga mwetaaga amasannyalaze ga solar single phase ne 3 phase ku bbeeyi entono. Balina ne kamera ekika kya kala vu era ekifaananyi kya kala mu nzikiza. Bakuwa solar amataala 4 ku mitwalo 9, TV mitwalo 75, solar kuli TV ku mitwalo 75. Batuukirire owone ebbeeyi y'amasannyalaze. Masaka basange ku kizimbe kya Haji Mpuuga, Kampala Road, room namba 7 e Kampala bali Lubaga Road, G1 Hotel. Ngeri gye mwanyi bakubire ku 0758 M4 Honorable Asman memorandum femwe twayingirira ate nga tuli bakasangwawo okitege kuba iPod M oyo yasooka bismillah jema mweri kakati nga process yo lisingi era ne bano yeteeke okukolebwa nja kuba yambago to advocate for them wadde banvuluga akuvuruze nnyo bano nye 10 bajja kunoonya kakati it is very simple muwandiika yapula ekitegeera kuba MOU gwegamba muwandiika kuba etteeka lyabadde ayogerako teryogera ku iPod, lyogera ku National Consultative Forum. Ekitegeera teryogera ku iPod. Muwandiika bwe mumala okuwandiika akakiiko kaba Secretary General ne katunula mu kusaba kwammwe ne kakola recommendation eri summit yetuulamu abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi ebiri mu iPod they call it ratifying. Ekitegeera ne bakakasa resolution oba decision ya Council of Secretaries ne bakona mu stamp. Kiri simple and straightforward as that. Kati nupu nga bwe yawandiise akakiiko kaba Secretary General kateekwa kutuula buli bbanga okutuula kwako ideally kuba emirimu egya bulijjo day to day eja iPod gikolebwa iPod Secretariat ne ba Secretary General basobola okutuula buli kiseera basobola okutuula akaseera konna bwe baba bamaze okola recommendation ne bwe tuba tunaabeera ne summit be batukolera n'agenda ne program na kinaki kyova olaba nga chairman wa iPod abeerako bamusisinkana Ami Museveni ku luli singa ze yali chairman bandisinkanye Mengo oba omulala yenna ne bamulaga agenda kuba yabagenda okubiriza ki olukiiko lwa iPod. Ekitegeera kakati bwe baba bamaze okutuula nga ba Secretary General ne bakola recommendation ku summit ne tutuula ne tugamba oyo ayingire oba takola ki tayingira. So process eteekeddwa okukolebwa era nja kusaba Secretariat ya iPod nga bwe bafunye ebbaluwa ya no bakonveninga meeting y'aba Secretary General egitunulemu emale egiweereze gye tuli
ku summit mumutuula ddi myezi ngeri ffe okutuula kwaffe ku summit ideally tutuula buli luvannyuma lwa myezi 6 mu MOU bwegamba kitegeeza kati naye wabe mu MOU mulimu akawaayiro ka extraordinary meeting okitegeera mu mbeera ki we wabeerawo obwetaavu bwonna kati nga ensonga eno ereesa obwetaavu waliwo obwetaavu kitegeera waliwo obwetaavu summit okola ki okutuula so ekyo bwe kiba kimaze okukolebwa mutuula ne musalawo nti bano bakole kibajje bwe twali ekololo juzi mu iPod oba wagoberera ebigambo byange nagamba nti iPod ye eteekwa kubeera open ekitegeera tuteekeddwa okuteekawo embeera esobozesa buli omu okukola ki ayina ababaka mu paalamenti okugyetabamu tegezaako okubeera closed club ebeere open bye byali ebigambo byange era positioni yange yeeyo njagala kugamba chairperson wa summit kaakati ye mwami Norbert Mao wa DP chairperson wa Council of Secretary Generals mwami Siranda basisinkane bukubiri Siranda ye chairperson bw'obeera chairman chairperson secretary abeera chairperson wa Secretary General ekisanja mukitambuliza wamu batuule bukubirire eno ensonga ekole ki eve mu ddiiro kakati bano bafune sente esente bazifune ate sente ezo kankubuulire Dr. Kazibwe esente ezo tezibangako za mwami Museveni kuba waliwo abali eyo abalowooza busente zaibu za mwami Museveni twayisa etteeka mu paalamenti twalikolako na amendment akawaayiro 14A amendment ng'egamba nti paalamenti ejja kuyisanga esente ziyambe ebibiina by'obufuzi kati naye idea eyo twagijja mu iPod era kyova olaba n'omutemwa gwe mwami Kazibwe weebuuzaako esente ezo zaali biliyoni 10 mu kusooka omanyi zaafuuka zitya biliyoni 45 kyava mu meeting ya iPod yali emunyonyi nze yaleeta proposal nti bwe tuba tusazeewo okuwagira ebibiina by'obufuzi tuteekemu sente ekola ki ezeegasa wadde yaleeta ekiteeso nsigala nfulumayo na busama wabita busama naye tekyanzijaako olw'obulungi bw'eggwanga era olaba n'abanvuma era be basinga kutwala shiya okitegeera naye tebamanyi gye kyava okitegeera ate oli mwetegefu balwanirira because olw'okuba principle nalukolo musiwa ajjanjaba omulwadde si yamusikira singa mu mpompogoma mwe bakwatire very good era nziganya nakyo so mutuwengako respect kuba ebintu bino ebimu temumanyi gye byava okitegeera era tubadde tuwunzika nga jeme evaayo ne miliyoni zayo 25 nga nupu evaayo ne biliyoni 1 n'emitwalo 4 ne miliyoni 2 1.4 billion okitegeera buli quarter we are talking about quarter katono nnyo walingawo position gye gw'omu ku baali bagitembeeta nti wabeerengawo ekiseera ebibiina by'obufuzi we bifunira kyenkanyi si position it is in the law yes ne bagaana ogimplementinga si kugaana kugimplement era ne juzi mu parliament mbadde nzija njogerako eyo gyoyogerako naye nga ndi lone voice mu 10th parliament nakyogerako FDC abaali abangi tebansupporting mu 11th parliament nkyogeddeko nupu abaali abangi tebansupporting so bwe kijja ku sente there has been greed okitegeera juzi gwe mululu juzi bwe twali ekololo nabagamba nti interpretation yange ya section 14A egamba nti mu mwaka gw'ebyokulonda sente zigaibwe kyenkanyi okitegeera si bwe kyakoleddwa nga bagamba nti wateekwa okubeerawo another budget ng'eri special ng'etunuulidde ekyo kakati olw'okuba bannange be nali nabo baali bafunako akasente akawera okusingako akange era sitiru saafuna support naye Kazibwe kati olaba bwe twali tutandika iPod kati bino ebintu by'ensimbi byakajja kati byakajja bwe twatandikira iPod factor y'ensimbi teyaliimu completely twali ku factor ya dialogue
bino ebyensimbi bino nti funding byakajja kati n'okulaba nga gwomanyi lwaki kaakati ebibiina biruzinze focus kati byagala babaka bangi mu parliament nsimbi bizitunulire kyopolanga omukulembeze ava wano ati omukulembeze ava wano n'agenda ebugiri mu kifo ky'okufokasinga ku kampeyini ye n'afokasinga ku bakyali because baagala numbers mu parliament kuba numbers bwe zeeyongera obungi n'ensimbi bwe zikola ki ati kakati yeeyo programu kati yeeyo focus twagala more MPs to get more money. So naye nga ffe bwe twatandikira iPod ekyensimbi tekyalimu. It was not a fact at all. Kino ekyensimbi kyakajja about 10 years back. Okitegeera? Or even less. Okitegeera? So n'olwekyo ekyo nakyo njagadde abantu bakole ki bakitegeere. N'olwekyo bwe tuba twogera ku iPod sitwogera ku kintu ajja kukibuuza. Sitwogera ku kintu Mwami Museveni kyaleeta wano. If Mr. Museveni, singa Mwami Museveni yali ayina his way, yali agoba wano iPod. If he had his way, okitege fo twagikuumira wano. So nze sisobola kuva mu iPod mwoli ate sisobola kugaana ku meetinga mu iPod. Ate sisobola kugaana ku meetinga mu iPod. Ambogereko mu summit ne bagamba fes tujja kusisingana n'oyo atulugunya abantu. Mu summit ne bagamba fes tujja kusisingana n'oyo atulugunya abantu. Naye gwani yakugamba nti iPod ya Museveni nga maze okuwa history n'okugirwanyisa yakola ki yagirwanyisa. So kuvora history n'okugitogezaako kuvora kuba abagire mara isiba akakyusa bukulembeze Ghana omanye bibadde bibeerayo balo NPP ebeera mu kulembeze gundi najja bisanja ku bisanja ne Malawi kati Chakwera yagize Dr. Mutharika yazze bebala experiences zeyo bali baloza bisobola okukola ki okukola wano. Unfortunately wano Mwami Museveni ng'omuntu ne NRM bo si bafaamu believers mu dialogue okijjayo otya bulungi mu Luganda tebakiririza nnyo mu nteekateeka yaki kakati olaba waliwo ekibiina bakiyita National Consultative Forum kiteekebwawo Political Parties and Organizations Act. Mu kibiina ekyo NRM ye chair NUP be ba vice chair batuula mu kibiina ekyo ne bayisa ebiteeso tebikolebwako mu National Consultative Forum. Mu iPod mutuula ne muyisa ebiteeso tebikolebwako. Naye situgambangako nti tuve mu NCF abantu bagachi ekyagala okubajja yeeyo kibadde obutagala kubeerayo. Ati kaakati kyengugamba kiringa Mwami Kazibwe tuvuganyiza Mwami Museveni ebbanga lyonna. We've not been successful. Should we stop? Temunako. Should we stop? Kuba oli akuwa argument eyo omubuuza ekibuuzo ekyo okitegera tinokuvuganya tukute olw'okuba we have mumbo yaffe egamba the struggle continue. Bwe tuba twogera ku iPod abantu bategere perspective yakyo tuvaawa tulagawa era tuddawa. Kakati amendment yaleeteddwa mu parliament okusookera ddala amendment yaleeteddwa mu parliament yegamba nti okufuna esente za iPod oteekwa kubeera memba wa iPod yaleetebwa mu mutima mukyamu okitegere gutya nze mwenyini kamwa kwogera nagireetako minority report naye mukama waffe leader opposition yatugaidinga nti mu parliament tubeeramu era ne tukola ki ne tufuluma safu n'opportunity kola ki kuleta minority kugipresenting akulikodi kweri naye safu n'opportunity gipresenting ne kulikodi kweri nga bwolaba bwe twakola
nze ne mwami Segona twaotharinga minority report twaotharinga minority report okitegeera ku UPDF amendment bill kuba twasula munyonyo tuba tuvaayo okutuuka nga mukama waffe agaidinze tetukola ki nga tugamba nti ekintu ky'okupeeginga sente ku membership wa iPod kikyamu okitegeera nti kikyamu kuba omuntu abeere firi okitegeera kati tolaba bano ensi balabanga abanoonya sente ziri olw'okuba etteeka ligamba nti okubeera muki mu iPod bw'otuula mu iPod ofuna akasente kati babatadde ku musaala it's a very big moral dilemma. Dr. Kazi. It's a big moral dilemma. They have found themselves into. Now, yeah, fortunately, for to buy them iPodinga temuli nsimbi, bino bitusanzeeyo. Abali mu iPodinga batunulira nsimbi, that is also their problem. Okitegeera. Na yeze ndowooza nti the bigger issue should really be the concept. The concept. Nze nga bwe nkugamba wange kino kyenjogerako kiri very political. Weewaawo ekisinga okuleeta okusoomozebwa okw'amaanyi. Era nga bwe biri kuba ne parliament tukola resolutions ne tukola recommendations ne zitakolebwako. Ne mu iPod mu 2018 mwami Kaziwe nayogera ebintu bibiri. Nabuuza mwami Museveni mu 2018 nti lwaki temukkiriza Bobi Wine kuyimba. Mwami Museveni n'angamba nti tagenda kuyimba olw'okuba akozesa ebivulutu campaign. Ate ebiseera bya campaign tebinatuuka. Bwe navaayo nakubira Bobi esimu era yakyogerako mu press conference. Ne mugamba nti okusinziira Museveni kyangambye togenda kuddamu kuyimba. Kuba bwe namubuuza yakyusa ne face. Yakyusa ne face. Mwami Museveni. Mwami Museveni. Ekyokubiri mugamba tuli ne tulyoka tudda mu public. Ekyokubiri ne mubuuza nti president oli aweya nti Luzira ejjudde basiraamu political prison gundi on remand kuba wano nga buli kibeerawo bakwa ate abasinga bava wafeeyo Busoga Mayuge Bujiri Mayuge Bujiri Kasukazi jo bakapa Mufaliso mukabokisi abazisimira mu ttaka n'abalala mu sitookisi naye era mu byonna buli omu alina kyaterekera. Kankwanjulire NSSF Smart Life Flex Plan ekusobozesa okweterekera akasente okutuukiriza ebigendererwa bye ebitonotono wamu n'ebyo ebineneko. Tandika n'obusente obutono ddala siringi 50 zokka. Nyumirwa amagoba amangi ddala aga buli lunaku okutereka wamu n'okugyayo sente zo mu ngeri etakukaluubiriza awatali kutanzibwa okuva ku nkola eno era ng'osobola okugivaako wonna weeyagalira. Wewandise leero ng'okozesa app yaffe eya NSSF Go oba genda ku ttabi lya NSSF erikuli okumpi okutandika olugendo luno olw'okweterekera. Tukyalire ku mutimbagano gwa nssfug.org oba tukubire ku 08002886 okumanya ebisingawo. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. NSSF, a better life. Sabula bingo akyagenda maaso nga bugolo era abantu ab'enjawulo beewangulidde omudidi. Wulira bano Nyabo erinnya lyo gwani? Njenda kyadde Kalo obeerawa? Njenda kyamuliibwa message you have received akakadde kamu. Kalo wangudde miliyoni ya Uganda. Weewuliriddeko naawe beera ne mukisa neewangulira omudidi gw'ensembi mu pulogulaamu za Chabasa emisana n'ekiro. Kyangu nnyo bwe kiti gwe teekako 2000 zokka ezinakuyingiza mu kazannyo Sabula Bingo. Nyiga kamunyenye 238 kamunyenye 5 kadaala olwo oyingizemu piniyo oweereze. Ekyuma kye kironda omuwanguzi era ssente zo ozifunirawo mbagirawo. Va mu bwavu Sabula Bingo ofune kagwirawo wano ku Chabasa. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Arushebo ono
ye musawo w'enkoko. Yes, sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafunafu zonna zikoze. Nedda mulunzi toba na kutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda eby'obulunzi. Ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tukomyewo tukyali fena mu program parliament yamu. Hono basumani nga tuwumbawo. Yes, nga mpumba bumba. Nabuuza mwami Museveni ekintu ekyokubiri. Ate kino kyali open. Kyali kyakubiri. Agabe kisoche kyali soka kyali kya Bobi Bobby Wine. Ekyokubiri kyakwata abasiraamu. Ne mugamba mwami Museveni nti okimanyi nga bw'ogenda eruzira kati oyinza okulowooza ekkomerero lyakolebwawo kubeera mu basiraamu. Kuba buli kintu kibeerawo wano kino nakyogerako ne mu palamenti. Yes, buli kyagwangawo wano mwami Kazibwe nga bajja ne bakwata ki abasira okusingira ne bakwata beewaffe eyo Busogge eyo. Kakati ne mugamba nti naye criminal justice system mujonoona okwatanga abantu nga temuyina bujulizi nga mukwata bukwasi. Ne bwenjogerera kati abantu bali ku rimandi emyaka 15 15 years. Omukulu yakwanukula atya yagamba mu bigambo bikuba kyali live yagamba it is wrong. Okitegera Kichamu awatali bujulizi. Unfortunately era ne juzi bwe twali ekololo bobo jukira ebigambo byange naddamu nenkyogerako ne muwana amanya kuba nze mbawuliriza mu kooti Bankambo Shewasigu Shewanjala n'abalala ate abamu beewange bujiringa Shewanjala bujiri wennyini. Okitegera ne mugamba ebintu bino tebiteekeddwa kubeerawo nenjogera ku impunity. Okitegera obutassa kitiibwa mu mateeka. Kakati okwo kukyali kusoomozebwa kw'amaanyi nnyo. Naye ng'okwo kusoomozebwa kwonna weekuli we forward ebeera ki? Ebeera to engage or disengage. Kakati awo we wali differences in opinion. Wamawukanira ne mukwano gwo Kyagulanyi. Aha. Do you disengage or engage? Kati kiringa eddiini lino tulimu. Omukatoliki alwanyisa sheitani. Omusiraamu sheitani. Fenaf sheitani. Kitegera tetunagiwangula. Netukyalwana. Naye tetugaananga kugenda mu masinzizo. Okitegera because Satan is still a monster. Akyakola ki? Akyaliwo. Therefore nze ndowooza nti tuteekwa okukkaanya. Do you engage? Do you disengage? Kakati awe wabeera ki? Kuba tulina public pressure. Waliwo omubaka omu yayina omukolo n'ayagala support okuva wa speaker. Omanyi speaker office ya speaker ina budget. Okitegera nga opposition mbako nga opposition kakati najja nangamba why nina omukolo because bana abaka bakimanyi I do privately go work baga machesawo ya omukulu gojikwata nedda sikwata nsawo I am omuntu yenna ali ku parliament ajja kugamba I am a private lawyer to the speaker. Transactions zizazikolera mu law firm yange naye yakyogera ojukira lwe bakwata balunywa waliwo mu parliament eyagamba nti I send my lawyer basalirwa to check on good. So nkola mulimu guli profession sikwata nsawo because I am beyond that. Ate mu parliament omo speaker si yeyeka gwe providing legal services. Okitegera waliwo ababaka bangi kuba ffe twagaana ne mwami lukolo ogwa fefeka bokka ajja kuba mwami Kazibwe lekankubuulire teri lawyer atayagala kuwaako speaker legal services etaliyo. Fwe tuba tusoma amateeka we talk about clientele. Okitegera big and small corporate nena lukola yandiagadde okuwuliriza speaker teri lawyer kankyogere wala teri lawyer mwami Kazibwe teri lawyer mu Uganda atyandiagadde kubeerako lawyer wa speaker taliyo bino oyinza okubyogera for the public. Okitegeera naye taliyo. Naye point gye mbadde ngezaako okugamba nti omubaka yantuukirira n'aŋŋamba nti
nina omukolo tubeera n'emikolo mu constituencies omubaka n'agamba naye mbadde njagala speaker ampe ku support njagala ontwaleeyo naye saagala jje nebamala bamuleba ku mukolo gwange ekitebe gundi mba sikyalinnyayo kandi sikyafunye kakati mwambikazi nekyenjagala okugaekyo sizake si mto wange zake no so kyenjagala okugamba nti ezo tezibeera double standards it is no standards it is no standards oganti njagala ampagire nesaagala alabikeko tezibeera double standards it is no standards kakati mwaba oluzungu Dr. Kazi mu confusing ebigambo ebyo ebibiri no standards temuyiza double standards kiringa ensonga ya mob justice oyinza otyo ogamba nti mob is justice kati mob crime mumugiyita mob justice ndoza oluganda lukivunula bulungi kutwalira amateeka mu ngalo exactly so nolwekyo olw'okuba nti tukola emirimu that's why we even misunderstood twawolereza wano owekitiibwa Mama Mbabazi mu musango gwa 2016 abantu gwe boogera kuba gwali gwa byafaayo abantu ne batuyita ne bagamba mutukulosi ekiteeya but Mama Mbabazi paid us nga baloyi we paid us nzijukira nagula hari yezo nga zakajja musango musango I was not kujako mirimo gyo era kyenkubiriza bannange genda yongo inako kyenkubiriza bannange togezaako kubeeraawo ngolooza nti obwemupi mulimu okitegera mwamikazibwe emmoroka yange eri awo nina mu stamp I am a commissioner for oaths ababaka saawa zino bali mu bagala stamp naye bw'omayinga aichaje emitwalo 2 commissioner for oaths utambula nayo mu moto naye mutendizi parliament omanyi kinakola nateeka katebo wali ku parliament twatulanga mu tent awo olwa covid kati nga mbeeraho obo bonna ne tukola ki ne tubuyoola kakati naye ogenda n'olaba abantu ne bavuma ne bawo how can you okuwemula byana ideology mwami nalukola how can you okuvuma n'okuwemula byana ideology nti muzimbye ideology I'm just asking broadly nti okuwemula n'okuvuma nefuuka etya ideology how can we think that si kibiina but generally how do we think that law nti gwe buli adisagulinga nawe muwemule muvume and it's an ideology how can that be socialism bakina food socialism Dr. Kazwe naye abaganda abagamba nti enkuba eryokanga neetonya netulaba ensiisira bwe zenkanya emyoyo ndi musanyufu nnyo ku mutima gwange akuba saategedde nandize ne pure heaven omanyi wentera okusanyuka nnyo kapure heaven saatambudde nako okulaba nti olwaleero ekibiina kya NUP kyekubye engalike ne kisaba ensimbi ebbaluwa teyogera ku nsimbi anti kati gyenkutwala nekikale kanjogere nga bw'oyagala okuwulira nekisaba okuyingira mu NUP mu iPod ng'emabegako wali tewanayita na myezi 3 nga kyagamba nti oba batuteze balowooza batuteze busente ffe tuyingire mu iPod katwesondere ensimbi zaffe era speech ya Honorable Kyagulanyi mu kusonda yagaa nti ekituleeteza wano twagala tulage mwami Museveni nti newaba tatuwadde sente ze za iPod tusobola okubeerawo tetujja kuyingira mu iPod lwakatego ka sente Museveni ekibadde kintandisiza ku sente naye kati nga baga nti kati tusazeewo tuyingire ekitali kibi
kubanga nze ono basomanya gambi NRM yasooka n'ekipinga nejja ne FDC so sibe basoose nze kusaide yange ndi musanyufu nnyo ndi munnabyabufuzi ayagala Uganda ng'erimu ebibiina by'obufuzi ebirungi ebiyamba okuzimba eggwanga nange nafunako omukisa neŋŋendako eggana politics wa Ghana wanjawulo nnyo ne wane Kenya politics wa Kenya wanjawulo nnyo olabanga omusajja w'opposition naye nga batuula ne president ali mu buyinza w'ekibiina ekirala ne boogera ku ggwanga wano mu Uganda ekintu ekyo kiganye bakadde baffe abasooka mu byobufuzi nga ba Dr. Semwogerere ba Sebaana Kizito baani abo batuulanga musobola okuteesa ne mugaana okukkiriziganya naye nga muteesezza President Museveni oyo nze mulabiddeko ebintu bya mirundi ebiri mu kigambo ky'okuteesa mu kuteesa oyinza obutafuna kyonna ky'oyagala naye ate oyinza okukwakulayo ky'okwakuddeyo idea eya dialogue katono nnyo nekyamanyi nti takikkiriza tagaana kuteesa ye kennyini yakyewandikirako master decision nti ogende Nairobi yali amanyi n'ebigenda okuteesebwako tajja kubigoberera naye okuteesa yakuwa omukisa ate olumu akkiriza n'okukkiriza n'ateesa ekintu nga takikkiririzaamu naye n'agamba olw'obulungi bw'abantu betulimu ne bennina kanzikirize yatuwa ekyokulabirako kimu nti bwe baali mu nsiko balina bwe baatuuka ekiseera nga balwana olutalo nga luganye okuggwa omukulu omu n'amugamba nti munnange ekitulemesezza okumala olutalo luno wagaana okukola ebyobuwangwa bya wano mu Buganda tubadde tukusaba okkirize tusale enkoko eno okole emikolo ogibuuke naga nti nalaba nga bwesikkiriza kusala nkoko eno kugibuuka ettiimu yange egenda kutaaguuka nesalawo nenjibuuka bangamba okubuuka emirundi 7 nembuuka olutalo ne lutambula bulungi era ne luggwa n'agamba nti naye ekyannemesa ekyagijjako egundi kwegwa nti kati n'oba n'emundu emu oyingira owamba Kampala ekyo kye nagaana naye ekyokubuuka nakola ki nabuuka kakati okuteesa olumu oyina by'ofunamu olumu oyina by'okola ki byofiirwa so oli musanyufu nti Nuupu ekkiriza eteka omukono ku ndagaano yayo kati nze ndi musanyufu nnyo ng'ebya seeto bitadde wabbali Nuupu ekkiriza okuteeka omukono ku ndagaano era oyagala enkiiko zituule bukubiri era nsaba Nobert Mao president wa DP ne Siranda abakutte omubiri kuba Siranda yasooka mu lukiiko lwe Nobert Mao n'ataka mu summit bafube nga bwe basobola Nuupu bateese bagiyingire obulungi bwa Uganda kubanga waliwo ebintu bingi nnyo Nuupu byensuubira bwebanga eri genuine ng'eyagala kutereeza Uganda ng'era eyagala kuyamba naddala abaana abo abali mu bizibu byesobola okutuula ne bateesa ne bakkiriziganyako ekyokubiri omuganda wange Nalukola yagenze n'ayogera n'aga nti etteeka lyayisibwa mu mbeera ndala baatuwa ebbaluwa etuyita mu consultation ng'obudde buweddeyo nyinza okukkiriziganya naye ekyo oba olina kyoyagala okuteesa oba okuwa contribution gyoyagala okuteeka ku tteeka tekikugaana naye naye kiba kikugaanye kibi nnyo kya bujega nnyo kya kiboggwe okuddira debate yonna ng'egenda mu maaso mu parliament n'ogamba nti nze njigyemu amagye gange tegagenda kuteesa twakakiraba mu bintu bibiri byolowooza nti byandibadde bibakwatako obuzibu bino ebiri mu teeka Honorable Nalukola byayogedde oba oli awo singa baali mu parliament bandifunye omukisa ogubiteesaako ono Osman basalibwa kugambye yalina minority report ku tteeka lino era erikwasa era ne order paper kyaliwo nti gavumenti wembala gundi nakutu wamala okuwa gundi ye ne basoma ripooti ono ayina minority report nga babitaddeko Asmani basalibwa ne minority report
nga taliiwo kubanga yo ku answered olina omusoma era ku answered kwali ebimirundi mingi mu parliament waffe yatugamba tufulume nga tuteekoko emirundi mingi mu parliament omwo ndabye ebintu nga baleese report ku side endala nga baleese ne bajja ebintu ebimu mu minority report ne bigenda mu report eyawamu sigumuse ebide by the way olumu bye bazze mu minority bisinga ne bivudde mu main report kakati mukama waabwe n'abagamba nti tufulume tetujja kuteesa ekyokubiri ekyannume nnyo kwe kuddira etteeka lino lye baayimbiriranga wano era etteeka ly'amagye era UPDF okunyigiriza abantu baffe ne batwala mu court martial tetujja kukkiriza ekyo kyatwala ndowooza emyezi ebiri nga kyekiri kumpe buli ku media house bwe twatuuka okuteesa ku tteeka erya UPDF obutatwala mwanayinki bantu ba wansi mu magye Honorable Senyonyi n'aduumira ekibinja nekifuluma era neoko kwaliko minority Honorable Segona Asmani basalibwa Matthias Mpuuga nani bali abakanga batano nga bakoze minority okuchallenginga nyenyeko mugereko yaliko ne Derek Nyeko nga bakoze etteeka report eri contrary ku ya government okuchallenginga okutwala ba civilian mu court martial biche ebyo nga we byali awo ne babakunga bonna ne bafuluma omanyi we bafuluma ekibeera mu parliament omanyi oludda lwa NRM lubaira kababaka bangi bote bakola nga baveeri nga badde eno kusaidia oludda lw'okuspika gaga free sitting nga parliament ejjula tewaliwo okwenyiga nga bateesa bulungi talina awakanja kiteeso kingi oli kyaleese so nga bulijjo omuntu ayimirira n'aleeta ekiteeso waleeta ekiteeso onaga by the way Honorable Nalukoola alina point wano nimwenyola ogenda okulaba nga ekyanalukoola kiyiseemu kakati ekyo kyebudakugenda nti kiba kyabujega nnyo lwakirigenda wali ku fulo olwanirewo bakukube kubanga ekikutwala mu parliament kuteesa naye bafulumawo nga batuulawo ku madaala ga parliament kati ngani eyalwana n'akiggusa nga tayina numbers parliament by the way kankubuulire Honorable oyingidde leeti ku mulembe ku mulembe gwa sobo mbuuziza kankwanukulu ku mulembe gwa Matthias Mpuuga opposition yayise ebintu mu parliament eyo nasimanya asobola okubuulira bingi nnyo ng'agenda n'aleeta ekintu mu mbeera ewoomerera bweti n'owulira ng'ekuyingidde mu bwongo naye nedda kino leero omusajja ono mutuufu yadde ali ku opposition si ye yekka bingi nnyo bizze sijja kugamba nti Mpuuga yekka ebiteeso bingi kasita owuliriza n'olambika ensonga zo kati nze ndi wano Honorable Nalukoola kankiteeke ku likodi kankomeo katono likodi independent CBS FM. Amawulire ku CBS FM 88.8 nga bwe gazzigabaawo bwe tugakuwa tusanze nga bagaddewo ekkubo lyonna ne bagamba sirina kuyita mu kkubo ddene era nga bulijjo bakozesa omu ku mmwe ne bagamba mu kampeyini eno nyina okutuuka eri abantu gano ge mawulire bwe tubeera ne kandidate omu tosobola bagamba nti tebalonda NRM tubasaba tube nga tutambulira wamu abantu baffe balonda owa NRM omu tulyoke tusobole okuwangula akalulu kano gano ge mawulire naddala fa opposition nenkuba ekipande kyange kireke kikadde obukaddi nenze bw'okiyuzaawo sina sente gye nziba ssente naye twagala ogamba polisi kola omulimu gwo kubanga ekintu ky'ekipande abantu bakutegeere bakuwulire buli ssaawa tukutuusako amawulire agakakasiddwa okuva mu bitundu eby'enjawulo tubagulizeeko ku nooti 200 932 888 CBS FM ey'obujjajja. Abayi, omanyi maze emyaka kumpi ana nga nsiiga langi naye nga langi ya Global gye nkyasinze okwesiga. Ekisooka ekirungi buli musiizi akimanyi nti undercoat wa Global gwe tutandisa. Kati awo oba oyagala okusiga ekizimbe kinyirire obulungi olina okweyongera ng'okozesa langi ya Global. Ntandika ne Silk Vinyl ng'asiiga munda ate bwe kituuka ku siiringi ne nkozesa Global Matte. Yo wabweru nkozesa Global Weather Coat Emulsion etatya mbeera ya budde eduduma era ennyumba yo tesobola kuyubukayubuka.
ng'omugagga akikonamu ati entemagana okukira mukene. Awo omugagga wantwalira ku sayiti ya mugagga munne ne mugagga munne n'antwala ewa mugagga munne. Kati ono mugagga munnaabwe gye yanzija okukola akalango ng'alaba kiri ku buzuuli. Global Paint, a reliable product. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo. Kale ssebo. Ebipya okuva ku East African Crude Pipeline Project. Okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers. Bannange, okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nalongo akatogo sooka okaleke. Kansooke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati. Emmere weeri ku ssowaani sooka oli. Gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisa guno. Sooka okirowoozeeko Kimera nga tonnaba kugenda. Ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? Ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiyise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita. Ebyaddala emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma kati oba ogenda tandikira waggwe. Kizito wa watufu wadde yagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nalongo leeta akatogo kange. Kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise mu mitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.com oba tuukirira omukiiseewo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako EACOP, Unlocking East Africa's Potential. 88.8 CBS FM. Ampuliriza omulungi tukomyewo tukyalife na program Parliament yamwe Simulo Seeds ekuletedde ensigo y'ennyaanya Stone F1 ebala ttani 35 muyiika egeja grams 14 egumira kiwotoka ngumunyo ekola mangu naku 75 botandise okungula songa balina n'emboga Gloria Star F1 esiba bulungi ate ng'ekula mangu emboga Escazo F1 Green Pepper Crusade F1 baina emboga myufu broccoli cauliflower kasooli ensigo z'omuddo gw'ebisolo n'ebirala ojja kubasanga ku GB Plaza shop number mu Container Village n'amaduka g'ebyobulimi amalobo okube ku 0706 7770 oba 070M 2475 tova waka nga tolidde Prestige Margarine alimu ebirungo naddala vitamini omuli A, D, E ne B12 ebijjo kuwa amaanyi mu lunaku. Abaana bawe Prestige bawomerwa omugaati ate era bakole bulungi. Amasavu mu Prestige matono ddala ekikuyamba okukuuma omutima gwo nga mulamu. Osobola n'okumweyambisa mu kufumba chapati, mandazi n'ebyokulya ebirala. Ali mu bipimo ebyenjawulo mu maduuka gonna. Royal Property Consultants Limited batunda ttaka ebyapa bya Mairo. Ku luguudo lw'Ejjinja bayina Mukono Chungu Estate milioni 22. Olwe Masaka bayina mu Town Council y'Empigi ku milioni 12. Katende Estate milioni 23. Ku luguudo lw'Egayaza bayina Kiwenda Dege Estate ku milioni 15. Bayina Kiwenda Kasana Estate milioni 32. Poloti zaabwe za 5 ku 10. Osobola okusasula empola myezi 6 bagikuwa ate bw'osasula olumu bakugiramu ebitundu 5 ku buli 10. Bakubire ku 0785 80 ya WhatsApp eri 07005888 okuteesa kikulu nnyo eri eggwanga eri abantu eri ki tukyenyigiremu nnyo osobola ebintu ebikyusiddwa President Museveni olw'embeera eyo mwey'okuteesa. Wale bonna Lukoolo ono gwe mbadde njagala okuweerako ekyo okuteeka ku likodi wano nti musajja wa opposition muki naye emirundi mingi nnyo oba ndi naye ku pano oba ndi ku palamenti oba ndi wa alina olumu ebintu byayogera noga ne kino gyekiri ne kino kirimu amakulu n'okitwala. Bannabyabufuzi abaagala okuzimba eggwanga balina okutunuulira ebintu nga totunuulidde ekibiina kye, totunuulidde kkala ye, totunuulidde ekinaye kiki kyavaamu. Tubadde wano ate nga si gwe gusoose n'ayogera buli bw'ayogera ku talk show ateeka okwogera ng'afundikira akubiriza abantu nti bannange mukole ekyo kikulu nnyo eri omukulembeze.
naye omulugwe tuli mu ggwanga temuli mirimo muge mulabye mugenda kukola biki mulinde ensi gavumenti ejja ensuubize gyotamanyi kyegenda kujja ddi omuntu ono tomuyambye neddira omuloozi woono omuyambe omugambe newankubadde oyina 5 ku 10 genda osimbe mu kasooli simanyi oba muleetera ebizibu oba ekyo kiyinza omuleetera okukubiriza abantu okukola ekyo kinaaba kirala naye njagala kukugamba kyakikola n'omulala akikola wano yali aliyo ne bonsibani tuteekwa okubuulira abantu baffe amazima naye bakole ndedde embeera mbi mukole kubanga teriyo mukulembeze nkulayirira newanajja wano n'awangula obwa pulezidenti tayigenda kuwa buli muntu mulimu naye emirimu ffe tulina okwekubamu gavumenti ekuteerawo buteezi mbeera esobola okuyamba okukola nolwekyo njagala okugamba okusembayo nga ŋŋamba nti abakulu bano engeri gye bakkiriza naye nga sinnatuuka ku ekyo kale engeri gye bakkiriza okuyingira mu mukago guno abantu ababogerera ebyo simugenze kunona ssente mukoze banaye musooke mubaweemu buleeke beekubye mu mutima ne bamanya nti kikulu nnyo baleke essente bazifune bakole emirimu gyabwe essente zino siza pulezidenti Museveni era kinjizaayo nakyo nabo era baddemu beekube mu mutima beetondera eggwanga ku kikolobero kye baateeka ku Honorable Mpuuga nti yali $5,000,000 $5,000,000 ezayisibwa palamenti ne bazimuwa olw'ebyo bye yakola n'abalala ne babawa kakati nabo zino zetwogerako ze bakayanira kati era zayisiddwa palamenti era palamenti yesalawo nti zigende wano ate nazo zizimba eddwaliro ekiruddu nerizikuba wali akawumbi ako mu emitwalo $4,000,000 zebafuna buli myezi 3 ng'abannuupu zizimba kiruddu nnyingi kakati kuzimba kumpererwe nekayinza okuzimba n'empererwe nolwekyo essente zino eziyisibwa palamenti muleme kuziyitanga za Museveni ziba sente za wa musoro nga buli muntu zimuyamba so abanuupu kambakubireko mu ngalo mwebale nnyo okukola ki kusalawo okufuna sente ezo muyambe eggwanga ebintu ebyenjawulo ayagala ebyonoonesa afuirira zirwana abateesa bonna ndoza bakkiriziganya nti demokrasi si bya bululu byokka kuba kukkiriziganya kolagana oboze mu demokrasi nga kyoyagaliza okyagaliza nani ni neighbor nga oli mwetegefu okuteesanga ne bannu okutambuza eggwanga abaleeta iPod kyekyali kirooto kyabwe situkanga kuggana naye owulirira wakati wano emitimbagano mingi ne TV nyingi bobera ku DSTV osobola okulaba emikutu ng'etaano egy'eggana mawulire engeri gye bayombamu in fact olumu nagamba eno eggana gye babadde bawogerako nga balaga eyo mu kyalo nga balaga eggulu nga wadde Ghana naye waliyo abaavu e Malawi in fact ate bo baavu nnyo okusinga ku bana Uganda naye demokrasi nkola ate si byakulonda byokka nakola institution zinakola mateeka mubaamu n'ebirala akati bwe tuba tutambula nga tunaakola Uganda eneebeerawo emyaka 10 egijja I believe kuba bwe ndaba nga bwe twafunye independence nolaba obufaananyi abasajja nga bambadde abakyala bambadde boarding abasajja bambadde obukanzu bayimusa fulaga obupalo bumpi poliisi nalina taata wange yali mupoliisi Tone Kirumira nga abambadde obupalo bumpi naga nti kikyawala nnyo myaka nkaga mwesatu niye olaba nti nga bwe baaliwo nga bwe tuliwo nabo baaliwo ate nabala bajja kubeerawo mu maaso eyo so amaanyi gana amemanyi tulina ogakendeeza akati President Museveni nga bona obotambula ne bakulu banno ng'otambula naye nga waliwo musibiridde entanda mutambula waliwo ayinza okusiba omumbo gwa mugoyo mwanasiba emimonde emyoki mwanasiba enguuku ati bamba mutambula oyinza ogamba tuli ku mugoyo gwo nagati atoleta
bamutambulako mayiro nga 10 ng'omugwe guweddewo ate ne mulyoka mujjukira emimonde gyammwe waliwo gundi yatambulire ekyokulya wano waliwo yatambulire n'amazzi wano ndaba nalukoola alina gano ga poti water kati saagala amazzi ga poti water naye bamuba mutambudde ebbanga ng'agammwe gaweddewo oyinza oga nti mpaka poti water kali akali nalukoola omwogera kalanga naffe wano gamba mazzi kakaleeta ebirango kakati oyinza okwesanga President Museveni ekyali kitamwagaza iPod kuba 1 abazungu bali bamuleesewa nga sente zibakozesa in fact DGF eyo abamu kyebatamanyi eyinza okuba yagobesa abantu bangi kuba President Museveni ne government tebagiyambululira DGF ekibi egenda kuyingiramu yayingira mu bya government judiciary jairosi biki naye kati oguluminga biyingire yali bavujjiri ati ngevujjirira n'ebitongole bya government details ennyini kugamba teyagenda buzibanga banyonyola nga batandika naye bagenda bakola ne bagenda mu bingi ne batuuka ne mu kuguluminga ebibiina akati President Museveni yenga revolutionary takkiriza nnyo bintu by'abantu kuva bweru kutukolera luwombo kitegere era n'okuddamu amaanyi ono yagamba gye batandikanga mu 2009 okuddamu amaanyi eno mu 14 eno 18 nga kiri kimaze okuvaawo DGF evuddewo kati nagali nga bwe tukkiriza nti kati kyafu eno idea tujagadde kabigisponsalingi era goodwill ye yamaanyi nnyo kuteeka ssente mu bibiina lwaki tabagana kufandinga budget funding budget era tuba tuteesezza ekyo ebyaloozi budget bagifandinga twewoze tujja kusasula eyo loan that's a commercial eyo commercial transaction nenge eriko obukwakulizo bw'amaanyi nnyo bwe tukkiriza ne bwetukkiriza grants zijja oluusi nga zigoberera bali bayetunda ne marketing kati kyawukana kirala kati katugambe nga kino ekyaba kuwa ssente abakadde fwe bamu abasooka ne tukigoba ne tukifuumula si lwakuba tetukyagala naye nga tetulina ssente tulinafuna busobozi ne tulwawo nnyo naye nga mulimu baactivist mu parliament ne baga waki tutandikeko district nga 5 okyala bwe kitandika naye kati with the time myaka 10 tukyembuleesize twagala kussa myaka nakino bwe kyatandika nga bano babawadde entebe babawadde kompyuta balina ofiisi batuuza delegates conference naye nga ssente tezirina mu mukono akati nga tubuuza ani gwe banaawuliriza bino bwe bagamba adda gye kyegamba kakati oyo nanyini afujirira omulere nga tetukkiriza kubeera waabwe yasalawo akayimba koyimba akati naye kati we harmonized gavumenti yakkiriza okuteeka ssente mu dialogue eyo kati National Consultative Forum ne iPod ate ne byegatta bano bannamateeka be babigasse naye ng'ekikulu mu byawo si kufu dialogue kyekikulu omuntu asobola dialogue erina ebitukwatako general ffenna nga bannayuganda kyekiruma parliament because of the violence ffe kasule abawagizi bange kwolwo banyiiga bunyizi ne batalonda kasule naye nga banjagala na buli kati bakuba otukoze bubi lwaki tozze violence eyaliwo mu kalulu akakaggwa nga tobuuziza ani yagireeta ani atagireeta gale ne President Museveni si yagireeta ffenna twali mulwale akabiga ne kagwawo tofa nnyo ku kufuna ssente ezo kuba ne bwema temuzifunye era akalumi kyakamalako naye mufe ku dialogue abantu gye bagamba nti tetwagala violence twagala muwuliziganyi in fact nze badde ngamba nalukuulu oba osobola bw'oba olaba nga abantu bwe banaafa
Wachi beera ku mukutu gwa Ssaabasajja wa. Oweereza amaloboozi abantu bo. Obagambe tetwagala violence mu mpaaka lulu. Buli omasirikire we koolwa agenda nno. Alimeka saba. Akasabi. Nenga akasabidde wano. Nga tatambudde nje. Ati ngamye nti abaana banga gyagenda bagenda kubayo violence. Si buli constituency buli watu otuukawo. Bw'abalanga ebyaliwo libiyinza okudda. Beera ku mukutu saba akaluluko. Okitegedde? Abantu balonde bulungi. Ate n'abantu bennyini. Tulina baguluminga baveemu violence. Bwana mugenda mugamba government erimu violence. No. Ate ebitongole by'okwerinda. Ebitongole by'okwerinda bigenda otuuka nga abantu already people are violent. Okitegedde? Ebiseera ebisinga abantu babeeramu violence. Nga owana lukoola ayagala okukwata obulago gwani wasebunya yali amaze okutabuka. Waliwo ebimu ebijja. Waliwo ebimu ebijja nga biri connivance. Kweganga birimu ekkobaane. Wakati wana lukoola ne police. Walimu ekkobaane. Birimu ekkobaane. Eryo nalyo bwe tujja mu dialogue be tuba twagala okwogerako. Tontabaala bw'oti nange sikutabaale bwe ntyo. Tunoonye kalulu. Anaawangula akakole ki? Akawangule. Ekimu ku kizibu kya political parties. Nti bawulira nga banafu nnyo dialogue. Bawulira nga banafu nnyo okwogerezeganya. Nga yagamba nti wakirika nkolewa rabadabba nkole ekina nekinantutumula. Ampeereze ssente ngende nkole ekivulu naye ye tajja. Okitegedde? So batya nnyo okulabika nga boogera kisajja kikulu. So tulina okuvaamu era kyenavudde ntandika nga ngamba nti obuto kirungi. Nalukoola ono wasangidde banne ekibi tebamuwulidde gye bavudde. Kati bamuga nti genda otuule wali gukafulu waffe mu mateeka ng'oza ntwagala ssente. Agenda kwogera tebamukkiriza kumanya nti ekintu kino gye taatandikira nekyo kiraga si ssente, kuwuliziganya, kwogerezeganya, kukaanya minimamu program gye mulina okutambulirako. Ekitegedde nti sijja kwewuunya nga ssente tebazifunye nga akalulu tekanaggwa. Sijja kwewuunya nga ssente tezifunye kuba kati onootuuza ddi summit basekretary general bennyini okufuna quorum baza okugamba buli omu ali busy bali mu kalulu bali set akati olituuza ddi summit kuba n'okugituuza almost kibatwalira emyaka 3 nekati batazifuna kati ziddayo oba era bazifuna financial yabwe gwako bw'eneebe gweddeko tebanazifuna zijja kuddayo baba tebalizifuna information financial year bastade ku suspense account bastade ku suspense account kali muyinza okuzifuna naye nga tolinda kupapya muntu yenna. Ochikoze mwana. Shop is stocked, customers ready. Now it's time for takeoff. So offer them more. Become a Wendy agent today and offer mobile money top-ups, customer service support, utility payments, water, power, pay TV. You're nah. Turn your shop into a Wendy agent hub and commissions on every tap and easy access to loans. That's right. More foot traffic, more sales, more profit, paid instantly. Register free. Call 0800-217-200 or WhatsApp 0707-993-930. Wendy Wonawoli. Ekitongole kya UEDCL kitaddewo nsaleesale paka ng'ennaku z'omwezi 31/10/2025 eri abantu bonna abakozesa amasannyalaze mu bukyamu n'abo abatigaatiga oba abakwata mu mita z'amasannyalaze okwetereeza nga beewandiisa ku webusayiti ya UEDCL www.uedcl.co.ug kasaze weetereeze. Fuba okulaba nga tosukka nsaleesale wa nnaku z'omwezi 31/10 omwaka guno okwewala okukwatibwa saako okuvunaanibwa mu kkooti
noti obitebye. Bw'oba olina kiweebuuza kyonna ku nsonga eno kyalira ofiisi ya UEDCL yonna eri mu kitundu kyo oba kuba ku nnamba z'essimu zino ezitali za kusasulira noti 8 noti 2 noti 3 noti 88 oba noti 8 noti 285 285 ne noti 8 noti 385 385. Kola ky'oteekeddwa okukola nga nsale salono tannaba kuggwako okwewala ebinaddirira. UEDCL, lighting up your world. Abalimi mwe mulidde empanga anti omuguzi wa kasooli wali Sebo Food Industries Uganda Limited bagula kasooli okuva yonna gy'oli omuleeta oba bamunona bagula kashi si banja bagula shilingi 8 buli kiro. Tunda kasooli waveewo aleme kukukula na kuwumba tani zonna z'olina obutakka wansi wa ttani 3. Sebo Food Industries Uganda Limited balina obuwunga bwonna obw'abaana obw'obuugi ate nga bwa mutindo ogwakakasibwa UNBS bukolebwa ku tekinologi okuva e Canada. Bagala okusobola mu wholesale mweyune aba Sebo Food Industries obuwunga bwabwe babulina abalina amasomero organizations awaka ku besimu noti 763 basangi bakirya gonja matuga mu Wakiso district. Sebo Food Industries Uganda Limited, Gromo Maize, Gromo Food. Jukira no Sara is Toro. Ministry y'ebyobulimi obulunzi n'obwegassi mu Bwakabaka bwa Buganda wamu n'ekitongole kya Kabaka Foundation ne Bukadef bategese olugendo lw'okulambula abalimi n'abalunzi abagundivu e Nairobi, Kenya okuva nga 4 okutuuka nga 8 Novemba 2025. Jangu weetabe n'abamanyi mu bulimi n'obulunzi osomesebwe oyige atose mu nkola okumanya ebisingawo kuba noti 748 noti 97 oba noti 761 228 oba tuukirira Kabaka Foundation oba Bukadef ku Bulange Mengo bewagedwa Chabasa Fama 88 katonyeze 8 CBS FM. Ampuliriza tukyalifena mu program Parliament ya Exodus College yebaza abazadde mwenna ababawa abaana era bongera okubategeeza nti essomero lisomesa abayizi masomo ga arts and sciences ku mutindo gwa waggulu okuva ku siniya esooka okutuuka ku siniya ey'omukaaga ate ng'ebisale bisoboka. Essomero lya bawala n'abalenzi lya boarding era tebakoma ku kusomesa bya mu kibiina ebyemizannyo n'ebirala nabyo babisomesa. Balina computer lab, library ejjudde obulungi. Abasomesa balina obukugu okusomesa mu curriculum empya kuwandiisa abayizi kutandika December. Essomero lisangibwa Wakiso Koima Road kilomita 4 okuva mu Wakiso town. Okumanya ebisinga okuba ku 0700 37000 oba 0392 84 24 90. Bw'oba olina obuzibu bw'omugongo waliwo abaleese enzijanjaba empya olina amagumba oba discs nga gaseeseetuka naavu zizikutawaanya batuukirire ojja kubasanga bakola kye bayise therapy treatment massage ate nga bakujjanjabira n'awakaawo. Ogenda kubasanga Kawempe ku 5 maaso ga katale simu erizi 7645835. Honorable Sebunya ng'omaliriza oyogedde dialogue n'ogigumiza era buli omwagala tutuule naye. Gavumenti ye tutulugunya yesibye abantu baffe yekoze kino nakiri. Olaba ng'ekyo kisoboka? Kakati government is white, government nene. Neri kagidumira. Omusajja ayinza okubuuka wano. Oba Masaka oba Karamojja n'akola ekintu naye nga wa government violently ayinza n'okutta abantu. But because wa government I know onagame mujina ne mujita mob justice kuba wa government alina okuyisibwa mu mateeka nga bagalina okukolebwa. Tumusanze musobye mangu Samari tumutirewo akati ate bano bagamba abantu babasiba mu kulonda myaka 5 emabi. Yes. Okulonda okulala kubasanze mu komi. Yes. Kati justice kakati ababa kwata baba sibye baba kuba buli omali conception yo yamuyinzeeko. Ono lusanze akuba abenale. Ono lusanze atulugunya abantu. Ono lusanze buli omali na file yiye. Basalirwa kugandi yetajja kuva mu iPod pakadi lwansonga. Nebeba government nga ya katugambe ya bandalukola bano. Erezo zijja kubanga wo. Tetuganja iPod ijja kubaawo ku lwa 7 yekka. Era ijja kubaawo.
nti mutuula ne mukkaanya owaayi lwaki buli lwebayo terrorism action muyoola abambadde entalabuusi bokka bwe muyoola ate ne baba nga tebalina bujulizi ate ne bamala emyaka lwaki ku terrorism temuteekawo kooti ez'amangu nga tezirina obujulizi kati ekyo kiteesebwako iyo nsonga lwaki oyagala dialogue kuwuliziganya ate ne bwoba owuliziganya agree to disagree ne bwaba tokkiriziganya nekyagamba obeere n'eddembe abatubuuliza bawe ne information Dr. Kaziba yatandise nakyo wano nti Isirayiri ebadde esaanyaawo amaazi naye bafundikidde bateesa naye olutalo ebbanga lye limaze naye batudde ku mmeeza emmeeza naye yagusiza endagaano Khalil al-Hayya omwana we bakamutta ekintu n'emabega baali baagala ye yennyini naye yeesitudde n'ava Doha n'ajja mu Sharm el-Sheikh atako omukono ku ndagaano yagambira okugamba kino kye mugamba nti ne mu gavumenti eddako tetuliimu tukikiriza okuteesa kuno wadde okufa kubaddewo ennaku ebaddewo okuteesa infact Israel eregamba nti twagala obuwanguzi nga temuliimu gamba nti waliwo omulamu asigaddeyo naye baba tekijja kusoboka so okuteesa kulungi okuliziganya nga tunaazimba demokrasi abaana n'abazzukulu obanawangalira bana lukola nsonga ziwuli ndoza ne guno kangulwa ogigala lyonna gigala guno gwanga kuseesa ayinza okudda kakati Dr. Sam Kazibwe mu lutalo lw'okuzimba ensi oba mu kaweefuba oyo kulinganga kuzimba bufumbo buli lunaku osaana opererezeemuuko ku mukyalawo obeera oddamu olina toga nti nakimala osigala okyakola ki so n'okuzimba ensi bwe kutyo nga NUP abantu abamu balina endowooza nti tukola bukozi tukayana bukanyanyi tuwakanya buwakanyi naye naffe amatu gaffe gabeerawo ku ground tuwuliziganya ne bannayuganda abato abakadde tubawuliza n'ebimu okusalawo kwaffe tekubeera nti bwetuto bwe tukkiriza naye tugamba nti ku lwa Uganda eyawamu gwe mwoyo ogwo ogutugambisa nti tusaanye bwe kibanga waliwo amaloboozi agagamba nti mwetabeemu mu kutabagana mu kuteeseganya amaloboozi ago tusaanye okugakolaki okugawulira era nitugatwalanga naye okusoomooza olumu we kuba ge maloboozi g'owulira aga Honorable Mpindi Honorable Sebunya olumu gaba galeeta ekifaananyi ekiringa nti ffe twegwaniza bintu njagala olabe bwe tufuna leader wa opposition era ogenda okuwulira ng'oli ayimiridde aluseesa kati olabe ssente leader wa opposition zaafuna bwati nga naye mateeka etteeka lyakolebwa paalamenti ssente yamuwa musolo bwe kityo bwe kirina okuba munnabyabufuzi omu yagamba nti General Museveni yeeyisanga olukyalo olukadde omuvubuka bw'ajja n'aluganza omuvubuka najja ali omugoyo gwalwo lulaba omusana gwaka ng'abantu bali awo ne lugamba dalingi wange jangu batukubeyo ne kukifaananyi mukyo bo kati bo balinga abagamba nti bo bw'okolagana nabo bakubijjisa nti kyekiringa ekyokukozesa okugamba abalonzi nti oyo nno gwe mulaba mubi nnyo okumanya mubi naffe atera okuwangaala naffe oba ontegeera yengeri bo gye basalawo okukola ki okwerungiya kakati ekigambo ekyo kyenjagala tutereeze ng'eggwanga Uganda kireme kubeera nti mmwe bwe babalinaana muli babi nnyo temusaana kulinaana bwe babalinaana n'abalinaanya akyafuwala naye nga amazima gali nti mu mawanga agakuze muteekwa okuba nga musobola okutuulamu nze neewunya General Museveni bwe baba nga banno bakuleetedde ebirowoozo ng'ebyo nti bano waali baddiddemu bano abasiba abaasibwa ku byobufuzi lwaki obasigala ng'okyabatadde kolokooni naye n'otagukozesa nga mukisa ku lw'okwanguyiriza okuwuliziganya nze nga puliida kilayenti wange bw'ajja nga wattaka alina ekyapa
nga kuliko ab'ebibanja ow'ekibanja asooka okugamba nti nze nzize tuteese ngamba kirayanti wange nti tuteese n'omuntu ono newankubadde tamuzize ziyinza obutaba nnungi nnyo okusiiga ekifaananyi eri abalala nti bwe banajja nabo tujja kutuula nabo tukole ki tuteese naye n'abo abaasooka ne bamwesibako ng'abajjema okuva 2009 ali mu iPod bo baategeera mangu obukulu bw'okwogerezeganya naye era ekirowoozo kye bwakireeta musajja mukulu takirabamu ki nsonga ng'eri mu kabiga bakubagana omusajja wa Jema basomi bamukubye afudde adduse biki oli owuliddeko ensonga zireese ebbiri ensonga ezebbiri bwazireese Jeno Museveni kikye yakolawo ono atagobagana nabo lwaki ebibye bwabireta tebiweebwa kitiibwa aliwa nze omu kubawawolereza nze kankubuulire tuli eyo mu kooti omuntu w'omutunulira naawe ennaku neekukwata bukwasi tebalina bujulizi ali mu kkomera bamuleeta bwe bamuzaayo so dokita munange mukama wange mu bufunze twandyagadde ensi yaffe etambule okuwuliziganya tukwagala ekizibu kiri kwabo abakozesa obubi okuwuliziganya kwaffe n'okubanga ebibala tebiva muki mu kuwuliziganya singa muvaamu ebibala ani atandyagadde naye mwoyo kabuuza kamu talowooza nti ebigambo ebimu bye bakozesa mu bakadde koliki basalirwa ali Bugiri Mpuuga ali Masaka wano bagambye Nyeko ebigambo ebyo ate n'ebikyafu ennyo bye batuweereza ffe ng'ab'NRM wandize ku table with clean hands ng'olaze respect omuntu gwe wandize wakale ojja mangu oyagala ensimbi naye ebigambo kankongere ne kano noddira mukulembeze munno nga basaalirwa ono n'ogenda kulaale president Jeno wa kibiina nawe oli president Jeno n'omutyoboola ng'otyoboola akaana teyamutyobodde wabula yagambye bugambi takyamutegeera okiraba dokita nti abantu bano kye nakugambye nti ne bwe twawandiisa ebbaluwa era bakyakuwa ensonga nti olw'okubanga mwagamba bwe muti honare basumani basaalirwa twanyiiga nnyo ffe okiraba ekyo olaba ebyekwaso anti kyekigambo olaba ebyekwaso byabwe bagenderera akali baakendo okalabira ku mukongo ne bwe tuleese abakulu abo baramusiza bonna bali yose mu gihe cy'ita yorofe y'Uganda Media Collaboration Association naye kizibu kiri kimu lwasibu ab'opposition bwebala banti omuntu alina embeera yonna ekolagana President Museveni bo balowooza nti oyo asaze eddiiro ekyo ekintu kitumenya nnyo omulindi omu yayimba obuyimba n'agamba nti akanaakulyako amenvu kasooka kusanga naawe obwestresa kati President Museveni tunaamulyako tutya amenvu genda tetuseka naye ndio nandigambye ntya ndio nandigambye ntya 88.8 CBS FM. Bannaffe abagombe Medical Services Hospital Emengo ku luguudo Balintuma bateereddewo abasajja omukisa ogw'okukeberebwa n'okwebuuza ku bwereere ku ndwadde ez'enjawulo nga tebazze mu byazirinda boolwange tawa musibe emmere. Okukeberebwa n'okwebuuza eby'obwereere ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma bya buli lwa mukaaga na buli lwa Sande okuva nga lumu omwezi ogw'omunaana omwaka guno nga tebazze mu byabuuza atakukiina omuwabutwa abuuza musumba wa mbuzi. Omukisa guno ogutuweereddwa gw'abasajja abawezezza emyaka 18 n'okusingawo nga baakukolebwako wakati w'essaawa emu ey'akawungeezi n'essaawa 5 ez'ekiro mu kulwanyisa endwadde ezatufuukira kabulindiridde nga kannyaka mu mulyango bwe katayasansu wakamenya mugongo. Kale abasajja mwenna mugende ku Gombe Medical Services Hospital Emengo ku Balintuma mu nnambika eragiddwa olwo abasawo abagombe bakukebere n'okubeebuuzaako ku ndwadde wamma ggwe tuleme kulangajjanga yakasibira embaale nti bwe kalifa ndi kasanga omukalo. Bakubire ku 0708 800 0
oba 076267677. Mama Nalongo nga bulijjo leeta akatogo okuva ku East African Road Pipeline Project. Okuzimba omudumu kwatandise ku kilometers bannange, okuzimba omudumu kwatandise dda. Mama Nalongo akatogo sooka okaleke kansooke nziruka wano ku mudumu mala okwefunira omulimu katikati. Emmere weeri ku ssowaani sooka oli. Gwe towulidde naawe eri waliyo emirimu ate sisobola kukkiriza kusubwa mu kisago. Sooka okirowoozeeko Kimera nga tonnaba ggenda. Ate nina kulowooza ku ki? Kimera naawe okimanyi nti emirimu egimu girina emitendera. Mitendera ki? Ku mirimu egiteetaagisa bukugu emirimu girangibwa nga bayise mu kiise wammwe wa LC esooka oba kumbawo kwe balangira ku kitebe kya LC esooka. Era giweebwa batuuze ba bitundu ebyo byokka omudumu we guyita. Ebyaddala emirimu egyo baagiteeka mu mawulire kubanga gy'abaasoma. Kati oba ogenda tandikira waggwe. Kizito wa watufu wadde yagala okugenda. Nkitegedde. Mama Nalongo leeta akatogo kange. Kituufu fuba nnyo okukakasa nti ofunye amawulire amatuufu. Emirimu gyonna ku East African Crude Oil Pipeline Project gifunibwa ng'oyise mu mitendera emituufu. Kozesa amakubo amatuufu okufuna omulimu. Kyalira ekibanja kyaffe www.ecop.com oba tuukirira omukiise wo ku lukiiko lwa LC esooka akuwa ebisingawo. Obubaka buno bukutuusibwako Ecop, Unlocking East Africa's Potential. Alo Sebo, ono ye musawo w'enkoko. Yes Sebo. Ezange ziyongobera tezaagala kulya nafuna fuzo nazikoze. Nedda mulunzi toba nakutya. Enkoko zo zeetaaga vitamini owa Eva Supervit. Aziyamba okudda mangu engulu n'okufuna amaanyi mu mubiri. Ne zirya bulungi n'okunywa ekizireetera okukula amangu. Ez'ennyama ne zigejja, ez'amagi ne zikubiikira. Eva Supervit atabulwa mu mazzi ge zinywa. Akola ne mu bulunzi obulala si mu nkoko zokka. Eva Supervit musange mu Eva Victory Limited ku Genesis Plaza Container Village okuliraana ebiwologoma ne mu maduuka agatunda ebyobulunzi. Ebisingawo okuva ku 0703 13 89 62. Bw'otabaawo njawulo tuukirira omusawo w'ebisolo. 88 katonyeze 8 CBS FM. Tosagasagana woliwe watuufu 88 katonyeze 8 CBS FM. Amperereza tuli mu kitundu kisemba ya Ivan Kimuli Kigozi abuuza Honorable Basomani tibaba jema kuba president bawagirani Machati abuuza ekibonerezo kyokka Harold Kaija aganti iPod yateekebwawo kwogerezeganya kuleeta transition. Kanda bali kusimu wano. Hello. Eso. Kasoke ne baze bali mu studio yao. Baze bakola. Nona ne de CBS munda kuchaza banu. Mwori wabatakiraba. Tuna mkola nkwebaza. Emupiwa wakawepe nosi adakera chaliko. Nibazo nyi mkuru asubira abantu bebujiri. Konda asumani basalirwa. Basalirwa tenda kwera birwa kubisiyaga. Teka kuwalileta nokishigusa naipoti era abantu bebujiri municipality bagira bakunyweza tukufunyemu naze kufunze naruba bende msemli kusande kuna weekend bati kololo na natunywa kano Samson Mande ati umwana akomyewa waka na muta nera frepo na Mande lenga akola tubimani bulungi era mazima ona lepo kasuli atimani okugerezanya abana muno mugondo okuwedde kati mukuno okugenda kuggwako otomala bakyaliyo nekibavunanya mubukofiira nogati oba n'omukwano abale nnyo olw'obudde atujjako mu Captain Dion Lwanga Lumaga agaye nti okusinziira ku Honorable Nalukola abuuza Honorable Nalukola kyokusinziira ku bye mwogeredde iPod emabega iPod teba kubaamu ssente mwandijegaseeko katukomewo tuwumbe nja kutandika ne Honorable Basomani basaliro tukose dakika 2 neyanziza olwokubiri eriyo neeke y'ekibiina ku Talo Cottages n'ekifuuka nkyogere egenda okudiscussinga ku presidential candidate ow'okuwagira so abajeema lwakubiri luno olujja. Ekyokubiri ogamba nti kiki kye musobola okukolera iPod aganya okuyingira ng'ogyeko ekyobutamuwa nsimbi unfortunately teeka naye lyenkugambye nze as far as I'm concerned lyaleetebwa mutima mubi sirowooza nti kyandibadde nekya ssente tewandyagadde kibeere nze ate nakyo opposinga
ate si mu bigambo nakiteeka ku record naye nga bwe nkugambye mukama waffe yatugamba tufulume palamenti saafuna mukisa kukola ki kucyanjula naye nga abatuuliza mwenna mbalamusizza webalenye honorable Mpete nze obugambo bwange obusembayo eri abatuwuliriza buli nti eggwanga Uganda lyaffe ate lyaffe ffenna ekigambo ky'okutuula ku mmeeza round table ne tuteeseza eggwanga Uganda nga tuggyeko enkofiira zaffe ez'ebyobufuzi kyekirungi ennyo kyekisinga kyekigenda okuyamba eggwanga President Museveni si yagenda okusemba n'eggwanga Uganda ejja kusigalawo oba avuddewo oba waali Uganda weeri Bobi Wine n'abebibiina Kyagulanyi n'abebibiina abalala ba president nga Basumani bano sibe bagenda okusemba okuba ba president b'ebibiina by'obufuzi naye tuteekewo omusingi oguteeseza eggwanga Uganda nga tuggyeko enkofiira zaffe ez'ebyobufuzi bassebo ne banyaba abatuwuliriza n'abatubuuzizaayo ku bibuuzo waliwo abuuzizza kiri Ronald Basumani basalirwa akizzeemuko nti ng'oggyeko ekibonerezo kiyinza okuweebwa atayingidde iPod omukulembeze yenna yali agadde okwogera okubaganya ebirowoozo ne banne okusala entotto ku biseera by'omu maaso eby'eggwanga lyaffe okuumibwa omukisa okwogera kinene nnyo n'okusinga ssente naye lwakuba mubaamu obukwakulizo twalibadde tukiyaayaanira tugende tuwogere naye olw'obuntu obwo bwenjogeddeko ne bannange bwe tukubaganyizaako ebirowoozo mu kusooka bye bimu ku bitutawaanya ekirala ensonga yaffe teri nti tuluubirira kufuna ssente ensonga yaffe esinga obukulu yeeyo gye njogeddeko dayago kigambo kikulu nnyo okubanga musobola okuwuliziganya Uganda akasemberayo ddala dokita abantu abamu balina endowooza nga bwe nkyogeddeko NUP nti tetwagala kuwuliziganya si kituufu era kino tukikola olw'okwagala okuggyayo ekyo tukirage bannansi tetusobola kutambula ng'eggwanga bwe tubanga tetusobola kuwuliziganya omutawaana we guli kuba Honorable Ssebunya bano abakitwala nti bwe tujja mu nteeseganya nti tuba twagala kubaako kye tufuna mu kannamunsawo era ne bakikozesa okutuvumirira so nga ate be batwala ogunene omukulembeze omulungi talina kutya you must never negotiate in fear kwegamba teesa kwata ebigambo byo byogere nga birambulukufu nze okufuuka ne kafulukufulu ya palamenti okwo neetegerezanga nnyo abasajja ab'opposition be nasanga mu palamenti bookero yes ng'abeera omusajja ekula epaaka Ben Wacha Zakaro Lumba wali omusajja wange bamuyitanga yabanga wa West Nile eyo ng'abeera lone voice naye nasengeka ebigambo bye nga n'omuzibe akwata ku mutwe ku kutu n'agira awulirize so nga baamala okwogera the rest of parliament starts nga batandika okuharmonizinga kikyagambye tukiteeke ku rekodi ate naffe tutwale ne beri bateeka nga tulikyusa bw'oba oyogedde bulungi kale okuteesa nze ndowooza nti bave gye bali taata wange yagambanga nti ensi si kuleekaana ensi kukola naye bavenga mu kuleekaana obuleekaanyi okwo omuntu anakuwa akalulu asooka kukulaba nti mu biseera ng'onyiize mu biseera ng'oli mukaawo ononyamba otya nga tutambuza eggwanga lino genda awangaale Ssaabasajja